Omwana we afudde mu ntiisa maziga meerere ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo okyoza ni Becky naye bamutabukidde lwa mwana bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala. Sister Junior muyina mu maaso awo ayongedde okulumya Kasuku ne banne ate ye Sindi Ssanyu bannange n'omu husband nabo kyetaagisa nga mubeerabiddeko. Musumba Kayanja ne mukyala we Jessica Kayanja bannange nabo mbayina mu maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Farida Nakaziwe bannange naye talubuzeeko nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpe like era ne mbasaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo. Mwana muwala Gloria Bugi munnange ye obwerere bwe bumuviiriddemu akabasa. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munnange bakubire kaate weefunire ebisinga otoddeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeerekeka nga ba BF Suma weebale. Munnange mbadde mpitayita ne nsanga Prandi Muleko oyo ng'atudde mu ka challenge akayitibwa Charles Yimirirawo ombulire lwaki onnumya naye munnange ka challenge bambi akakoze bulungi era nga abadde alina abaana bawala basatu nga balinganga abamulwanira ndowooza nga buli omu amufuddemu Charles kale era mu kiseera kyekimu takomyewo kaalangidde ayongedde okulumya Bakasuku bannange Prandi Muleko ono ye muyina mu maaso awo yatakomye okwo bambi n'atumirako ne baganda baffe tabanga ab'omuddungu yes ensi nagijjako amaanyi mbe amuya resting nga bwe mulaba sikyalina bizibu kati mugamba Junior wakyaddewo bukyazi ewo tumanyiyo please ensi nagijjako amaanyi kati ndi eno mpummudde. You can see the environment with my planned friends. What's going on? What's going, nigga? What's up, bro? What up, my G? Yeah. My G? Talk to me, bro. Yeah, these are my plan. Kati bakadama mulinde ebintu by'oluzungu bijja basonga. You come back tomorrow. This is my brothers from Copenhagen. Teka Prandi Mulekwa ensi twagijjako amaanyi twesuba bwesuubi abatuwalana ne batuwalana abatunyiigira life is normal. Sister Junior oba abangi gwe baakazizaako erya Prandi Mulekwa ye munnanga ate ayongedde okulumya Bakasuku Simon Official Shalom ne Frank Antambi agambye mbuze munnange nabavaako nasigala kudda mu kyesuubuka neesuube kale gaata amawulire agennakaagaliwo bannange kino kyobulwako newo kitandika naate nga mba nina okukyogerako no baby gw'olaba oyo munnange olunaku olwaleero atuvudde ku maaso era nga wenjogerera ssaawa zino zembuyaga ezikaze empewo ono no munnange kimujje mu budde empeke y'ekijanjaalo emugenze mu nnyindo. Amanyi abaana abato balina ogwo omuze bateeka obuntuntu mu nnyindo ataddeyo empeke emu ey'ekijanjaalo yemujje embulamu bw'ensi eno. Oh my God bannange kyewuunyisa ate nga kituufu ne atongera okusaba Omukama agumye famire ye maama we taata we bannange kyo kikabukane nga ate nga kyazze kubanga Omukama yasalawo bwe tweyongerayo n'omusumba Pastor Kayanja munnange ne mukyala we Pastor Jessica Kayanja munnange olunaku olwaleero bafidde ya mukyala mukyala Jessica Kayanja era ng'omwami avuddeyo ebyobusumba bisoose ne bidda wali ebbali n'asooka nadda mu kiravulavu bannange awaanya omukyala nga nammwera we mubirabaawo sigenda kutawaana ate kubisoma kubanga birabikaawo namugamba munnange weebale nnyo guno omwezi munnange guno omwezi wazaalira abalongo nompa erinnya nonfuula omuntu ow'enjawulo nonfuula Ssaalongo biki munnange nkwagaliza birungi ye bannange njogera ekindeke ki nga nammwe ate we mubeerabiddeko era nga si beeboka munnange abali mu kijaguzo kw'otadde ne Chosen Becky ne Dictator Ami nawo munnange bebi ono gw'olaba gwe bazizzaako oli baby girl ow'amannya abiri ery'ekisiraamu n'ery'eddiini endala munnange naye awezezza olunaku olwaleero omwaka mulamba omwana yakajja oli azaalibwe etegeeza yali yakazaala ono n'afunirawo olubuto bannange nga bayanguye ensonga nawo balimbe
okuzimba ekizadde nga bakizaako mangu bulala naye ate waayi tetubiyingiramu nnyo wamaffe kati weyongereyo naye nga nyongera obbajjukiza olunaku olwaleero omwami Kanale Mugume kw'otadde ne Shasha Ferguson munnange olunaku olwaleero bawezezza emyaka 3 nga bali mbufumbo naye bannaye guno omwaka bukyatutokomoka mugambo leero amazima gali nti byatuze ku matama twagamba Chosen Beki olubuto osula dictator Amiri omwana wa dictator Amiri ne tugamba Shasha Ferguson munnange avudde mbufumbo afunye omusajja omulala olwaleero bawezezza emyaka 3 era wonjogeera saa zino bali mu kujaguza eri mikolo bannange ebigambo nga bituze ku mumwa naye nga wammaawe tulife tubagaliza birungi tetubalinaako tabbu omukama ayongera ate okubalungamya mu bufumbo bwammwe kale bwe tweyongerayo n'omubaka w'ekawempe era nga si mulala ye mwami Honorable Segirinya Muhammad munnange olw'okujja ng'asanyusa abantu be ng'abakolera ebyo ebintu bye yali yabasuubiza nabo ate basazeewo bamusiime batoole ku ebyo bye balina ebitonotono ate bamuddize asobole okulyako ng'akyali mulamu bannange muyige okusiima abantu nga bakyali balamu temulinda bantu bamale kufa ate mulyoke mwevuule bunno mubadde mubaagala nnyo mutwale ebimuli eby'obuwanana bw'ensimbi nga byabalimu okukola nga bakyali balamu mwebale owulira mulanga gwa mubaka n'otegeera ebbanga lyewawangaala naye omanye ekimuwoomera kubona aleese enkoko eŋŋanda aleese ettooke aleese kawutameloni omubaka addemu ki addemu amaanyi era saawa yonna abasuubiza bannakawempe kasita mulabye ku ssanyu ly'amaanyi mukakase mukakasa nti omubaka waali era saawa yonna omubaka alabikako mudduwa eyokulaba twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bwe ate kirala Dr. Muhammad Segirinya kyekitiibwa kitwamuwadde nga bannakawempe twamusiimye ebyo byonna bye yakola nga mulamu ate kirala twagadde tujjewe muwombeeri ey'okusiima abantu nga bafu bw'okola obulungi osiimwa ate bannage naffe abantu tuyige okusiima abantu bannaffe nga bakyali balamu tolinda muntu kufa ate n'ogenda n'ogula ekimuli ky'obukadde n'obukadde oba ne weekabisa obuzigo obw'ekirogo ng'olaga nti olumiddwa nnyo era nga bo abantu b'ekawempe tebaabirinze baddiya bo baatandikiddewo dda baasitukiddemu bwantoogo ate okutandika okusiima Honorable Segirinya bwe tweyongerayo n'omukyala Farida Nakazibwe munnange nyongera obbajjukiza bebi waffe akuze nga w'omulabaawo bannange Farida Nakazibwe azaala abaana banyirira si bino ebiwala ebikulu bannange birabika bulungi kino kibebi lekalekera nga munnange avuddeyo ne yeebaza no bebi waffe omuto omulezi n'agamba nti okuva weyamufuna olubuto lwe napaka kuzaalibwa munnange omwana yamufuula hambo munnange Farida Nakazibwe newomulinnyako newomukuba oluyi akuleka n'agenda mbu munnange ono omwana kiyamukola kikabuka ndowooza mulimu abaana abakyusa abantu okugeza nga Shiba Kalungi olubuto munnange naye lwamufuula hambo tugenda birwamu yadde n'akatono era nga nkuvuze butereevu paka wasindi ssanyu munnange oluvannyuma lw'omuhusband okumala emyezi 8 nga tabeera mu Uganda yali yagendeyo munnange kunoonya kathimbi asobole okusanyusa famire ye kubanga tumanyi munnange omwami ali mu kasente yalabikako olunaku olwaleero akomyewo mu Uganda naye bannange nkulabidde Sindi agudde kyeswa mu kafuba banaye nga atakavaamu okumala ng'essaawa kumpi 3 namba Sindi ali mu kafuba bannange abantu laaveyo bakyagirina munnange okutambula kulaba okudda kunyumya munnamasaka munnange ate kati kino kyo akisuusizza amazima ebeddala suuna ben munnange taata kabulaza alekera awo ekimala munnange omukazi omukubye nnyo ojja nakutuuka omukubise ne ku accident seekyo omulwaze ne pressure munnange suuna ben yeeganye Mary Nambwayo agambye mbu ye tamumanyi n'erinnya Nambwayo oba Mary taliwulirangako mukama katonda naye nga nyongera obbajjukiza bano abantu balina omwana ate nga kigambibwa mbu Nambwayo ono ali lubuto kyokka yamwewakana wetutuuse ate ku basajja b'ennaku zino bwe tweyongerayo ne taata wa champion Gudo manyi yagira n'asiriikirira kasita alaba ng'omwana atuuseeko ewalungi oba nga atuuse ku lyengedde ng'avaayo ayimuka bannange taata ono alabika tayagala omwana we atuuke ku birungi kuba ye omwana olufunako akantu akalungi nga naye avaayo atandika atalaga mu makamera muyina maaso wano ng'ate ayina Champion Gudo bw'avaayo n'akunoonya gwe nga taata olunaku olwaleero osuubira muyamba otya? Sobola omuyamba ng'omwana wange okusuubira okuddayo ku parent oba ogenda ewa nannyini parent Sodiq omwetondere era nsobola kati lwaki togenda n'omwetondera n'akomyawo omwana ani Champion Gudo bamala kumpa Champion Gudo
ne baŋŋamba eri omwana wuuyo twamuzizza eyamutwala teyaŋŋamba nti amututte nga kitaawe ne kumuzza ne mu kumuzza nze manya ali eri omanya ali wawali en skin yesebo nze era ne bwafuna yali en skin muwogerezeganya tetwogera lwaki sitegeera olw'ensonga bwe yakitegeera nti nze nanyini mwana yandibadde ampa obudde okitegedde ne twogera okitegedde singa akuyita atya akadde kano nti mwogere ku nsonga z'omwana na biki ebyaliwo lwaki yavaayo ewuwe tusobola osisinkana naye nga seeri ewaabwe lwaki wakuyita ku fangono sigenda waliwo abantu bo ndowooza nga si baakuyambika kyemaze okulaba abagenda okulemesa omwana ono okusoma champiyoni ogudo ye taata we kw'otadde ne muganda wooli swaba oyinza ogamba omwana bamufuukira akayinja mu ngato omwana olufuna akadiiru nga kagenda muyisaawo ate nga nabo bavaayo bazuuku kale wetuli we tweyongerayo n'ekyali siyimirirawo ombuulire lwaki onnumya simanyi biki maama ne taata abangoba akakayimba munnange nyiniko oluvannyuma lw'okutrendinga ku TikTok ng'avaayo ng'akyamuka ng'agamba bannange baswiti ati omukwano gwe mundaze akayimba ngenda nakaddamu vidiyo kofe nti weetuli munnange tukoze eki tulindiridde agenza okaddamu okateekayo vidiyo bamukubye copyright eriri gye bayita super lubalula agenza okunoonyereza muntu ki eyadda mu kayimba kate nga si zali bbawa Shakibu yabba akayimba ka Charles Yimirirawo mweyina mu maaso wano munnange ng'ate awera enkolokota agambye zali bagenda kuttuuka agenda mubuulira ye oluyimba nno yalukolera ludda wati nno ye kuba nnyiniro alulinako bwino yenna kale kati mascrolinga down nsanga ate omuntu omulala bamuyita Zari. It says Zari here, it says Zari there. Bagamba company kye ya providing oluyimba company bagiyita 1 RPM, that's a distribution company. Yateka yolimba lwange Rwandoa, Zari artist Zarina Hassan. Agaba bintu nalo oluyimba lwange. Kati wono Zarina Hassan claiming Uganda performing rights. Bano siba wanga kulimba lwange. Kangende ku Spotify ndabe details. Nze ku Spotify, kalogo ka Spotify kako mukalaba kakanwa. Nze ku Spotify olimba lulu noto kirikingeko finding out artist egamba Zari. You know, I was trying to put my songs into TuneCore and all other sites distribution. Golimba bangi tibalukiriza balugana, they were rejecting my songs. I don't know why. It's because somebody went over there and did this. Now let me click on the song to give us details. Now there it is. Tugende ku credits. Mono kijja kulaga ani ddala ya claiming credits. Tuzze ku credits bibyo. Munanga mukazi oba abadde ki. Performed by Zari, written by Zari Hassan, produced by producer Chibamutekako. Bannaye bw'atyo ye munnange owa Charles Yimirirawo ageza okujja ate okuddamu oluyimba munnange nga Zari yamukuba ddabusu gaakaaba gaakomba munnange oluvannyuma lwa YouTube ate okumukuba copyright kale bwe tuli naye agambye agenda kumeggana ne Zari simenyi ki kyagenda kuzzaako ne Zari naye nga Zari mazima ddala butuufu kiki egikubbisa oluyimba lwa munno olwa Charles Yimirirawo naye ng'ate bwe tuli bwe tweyongerayo ne mwana muwala Gloria Bugi bannange z'ensonga tezinnaba kuggwa so kino kikuyigiriza kigoye na mwana muwala tukuume emibiri gyaffe bannange enneeyisaayo abantu kyekiti kye bakutwalira mu maaso wano nina Calvin Kayanja ng'ono tavumye tasabudde wabula aggunze buggunzi era nze munzikirize mbasiibulire wano nammwe ate mwerabireko Calvin Kayanja ng'abula kutaagula butaaguzi mwana muwala ono Gloria Bugi BF Suma Abolisearch Clinic Montagingire bugi za naleero omanya ayinza okulowooza nti yasinga embuga enkadde mu music industry mwana muwala oyo music wakafubutuko okwagala okuyitamu amangu njagala kujjukiza nti teri kikula mangu kitafa mangu bugu si muliro gwe lwaki olowooza nti n'abakazi abataliika nga Chosen Becky mu music industry music waabwe abapushinze era abafudde kyonna kye baagala mu nsi eno bw'otuula mu studio n'oyiiya ebiwoomera abantu ojja kutuuka yonna gy'oyagala okgenda kati wawedde oli malaaya
era kino si kipya nnyo ku by'ozookola ku siteegi. Ntegerekese bulungi. Njagala kujjukiza nti singa ebinuuduzi bye bitunda ennyimba, singa Desire teryamusinga kukooka, naye yava mu music industry ng'agudde. Golowooza basakira abajja bakunamira abantu balina nnyimba ki, era luyimba ki Shakira lwalina omuntu lw'amanyi. Nze ndaba ebinuuduzi byo bisinga ennyimba z'obulungi. Either you should concentrate on Bulu Move, kubanga ebikolwa byo byonna biraga oli malaaya, and you should change. Cause toyina future. Bugubugiza naleero oli malaaya, ebikolwa byo byonna biraga oli malaaya. Naye you should change. Cause byo tebina we bipushingira music career. Kati akatambi wakatadde gwe mwennyini. Okuleka ng'onaata Bulu Move nga bakwegadanga. Naye kati ozzaako ki? Bw'onaata oluyimba olulala ng'otulaga onaaba omezeeko ekipya. Onaazisika paka magamaga. You people, we should tell you the facts. Nti ebikolwa bya sitaani n'ebikolwa by'okulaga abantu embugombo muhiitinge bugubugu otuuke mangu balema n'amakula bajjuza. Singa obulungi bwe bwali butunda ennyimba, singa tetuyingira bivulu by'abalema n'amakula ba Becky, Chozeni Becky, awoma watunula Chozeni Becky, if you n'omugwako mu reality nembwa temulya. Me I talk facts. Naye olwa music y'omulungi nti they concentrate in studio bawininga hard emitima gyaffe. Oli kayimba kamu kwoteera ebinuduzi opusinza akayimba ogenda nakuta ne Bulu Move. Muli bagamba mbagambye me I saw that girl nemmanya nti ono malaaya kayingidde music industry. Bino byonna byakola nojja ku stage okukunama kusinga okukuyimba obungi. Nemmanya ojja kuta ebinuduzi. Mwagala nnyo kuyitamu amangu. Buli omu yenna akwebakeko. That stupidity. Sana batandise okubuuza kyeki kuwoomera. Oyagala style ki? Nengamba which musician is this fool? Bamalaaya kasita batandise okwesoga music industry. Ate era tusobola okujjayo oko n'ebyafaayo by'abamalaaya abalala. How did they end? So I don't see any future. Ne bwota Bulu Move nga bakwegadanga. I see your failure. Kuba kato kyalina kyotugamba kirala. Bwe tuba tubadde tujja mu bivulu kukulaba nga otukunamira kati obitulaze byonna. Why do I pay again? Kubanga ne music tolina. Naye ekituluma one is to seduce n'okutwonoonera abaana baffe. Okitegedde? That's why I tell you don't have a future. Kuba bwe mba mbadde nsasula kujja kulaba mabina gaago ng'okunamira abantu. Now I can watch on my phone. Nenkulaba lwaki nsasula. You don't have music, tomanyi kuyimba, okuleka okukunamira abantu. Go in the studio and concentrate. Ebinuduzi tebiina gwe byali bipushinze mu music industry. Kubanga kati gwowedde ate okyatugamba ki? We have you here. Biri byobadde seducing n'okukunamira abantu. I cannot pay for that. I go, I watch byewa video byeweeteeredde okuleka ng'onaata bakwegadanga nga bakola style zonna ze wali oyogerako. That's when we tuliddamu ogamba naye kati one ebyo byonna bye watulaze obubino obulimu ebinnya babula bakukomerera empiso my dear. First of all, me I cannot send ebinuduzi byanyumye nnyo. Why? Abakazi muvudde mu kisenge mujje mu ddiiro, people to see that you are creative. Era n'otunda mubiri gwo n'okola bwa malaaya international. Bugiza naleeyo malaaya ebikolwa by'abamalaaya n'okuzannya Bulu Move cannot push music career. Singa Lema tekyalyamu. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kana akadagala kayamba abaana okutanda prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement,
bana mulina kansa atandikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kwisangala zifekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwikurizinga enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias